mwenna bannamawulire okuva media houses ez'enjawulo mwebali nnyo ddala nyongera obajjukiza olwokutaano luno ekivulu kyaffe kyengedde ekya Sama Kyeyo Festival. Ndi musanyufu okubanga ndi omu ku bannamawulire abakitegeerako nga ndi South Africa before nga tekinnagira kwabikira eno Uganda. So mwenna mu media ez'enjawulo twongera obbaaniiza ba bloggers ne YouTube channels ez'enjawulo twongera obbaaniiza. Olunaku olwaleero tukuba musumaali gusemba, twongera okuvaayo okubalaga nti ekintu kino kiri mu mateeka, ekivulu kino kiri mu mateeka, ekivulu kino kimanyiddwa. Sigamba nga abasinga bebadde mu bitambuza eyo nga mugamba nti bategese byabwe, nedda. Tuli n'omukulu ayogerera poliisi mu Kampala, Uncle Luke wali bulungi nnyo agenda kuba tukakasa. Tulina Uncle wali bulungi nnyo, omwami ono nali naye South Africa nantegeeza ku programu eno namusooka nga mmanyi agamba tujja kukola kapate katono naye pate egenda kubeera ddala y'amaanyi nnyo. Ajja kwongera okututangaza Sama Kyeyo Fest, omulamwa gwayo omutuufu, kusaasaanya ssente, kwongera ekyongeraku ku bavubuka, kizimba Abannayuganda, ebyo nagenda kwongera okuba nga ate abitunnyonnyola. Kale n'olw'ensonga eyo munzikirize. Amannya gange nze Makezi, ndi Munnayuganda naye nga mpangalira South Africa. Twaleeta ekiteeso kya Sama Kyeyo Festival nga twagala okukuŋŋaanya bannaffe abali ebweru abaludde okujja basanyukengako buli every December nga basobola okubeera wano. Ne tusaba olukusa okuva mu kitongole ekyetaagisa okutuyambako ekintu kino kibeerewo, era ne batukkiriza nga balaba idea ntuufu. Essaawa zino kituuse, era bannaffe mwenna abali South Africa, USA, UK, Turkey, all the continents over the world, tubayita mujje kuba this is a VIP show okulaga generation zaffe ez'abaana abalala nti we are doing it well, era n'okusanyusa bannaffe abalala. N'ekirala ekiri mu kino Sama Kyeyo Festival tujja kusobola okuyambako ne ku bantu abamu naddala abali ebweru eyo abastrugglinga, naye nga omulamwa guli nti twagala bannaffe abaludde okujja bajje basanyukeko kuba Uganda yaffe nsi nnungi. Abalala nga babyogera nti si nnungi, naye mujje mulabe nga bwe tweyagala, mujje mulabe ng'era abantu bwe basanyuka ne bannaabwe abalala. Tweyanziza nnyo. Balamusiza abali mutulaba essaawa zino. Erinnya nze Assistant Superintendent of Police Luke Oyesijire, era nga nze amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano. Ndi wano mu maaso gammwe kuba nti notwogera ku kivulu ekitegekeddwa sabbiti eno ekyokuyita mu mwaka kye batuumye Sama Kyeyo. Abategesi bakola kyonna ekisoboka okutegeezaako ebyokwerinda nga bweri enkola nti omuntu yenna agenda okuŋŋaanya abantu mu kifo ky'olukale. Abangi abasukka mu bantu nga 200 oba 100 ategeezaako ab'ebyokwerinda mu kitundu. Tumanya enteekateeka zaabwe, pulaani ki gye balina mu bya security, pulaani ki bye balina mu bya traffic, entambula, emmotoka zinaapakingibwawa. So ebyo byonna babikoze, era nga olunaku olwaleero tuzze okulaba enteekateeka yaabwe wabe bagenda opaakinga amamotoka. Kuba Inspector General Police yabawadde go ahead okukwatagana ne poliisi ey'omu kitundu okulaba nti no bawa ekivulu kino obukuumi obw'enjawulo. Tulina poliisi mu counter terrorism, poliisi ya counter terrorism ejja bbawo eri wano nga yeekebejja buli omu ayingira mu kifo kino okulaba nti no stage yonna tugisweepinga n'ekifo kyonna n'ebisenge byonna ebiri mu kibangirizi kino. So tuli beetegefu okuba nti notuwa obukuumi eri abantu, naye tulina okufuna support eri abategesi. So abategesi tugenda kukwataganamu nammwe okulaba nti no security nga tukwatagana ne ba stewards bammwe tutera oyita babawusa okuba nti notuwa abantu obukuumi
n'okulaba nti tewabeerawo mbeera ndala. Tukubira omulanga abantu bonna abali eyo nga weetegese okujja mu kivulo kino nga ekigendererwa kyo si kyakusanyuka obutajja, kuba tugenda ku deployingira ddala okulabira ddala nti buli omu ali mu kifo kino akuumibwa bulungi. Tuzze tufuna obumenyi bw'amateeka mu bivulu nga abantu bakubibwa mu bivulu, era gye buvuddeko eyo waliwo omuvubuka yakubibwa awo ekansanga n'afa. So tuli beetegefu nnyo okulaba nti ebikolwa ebyo eby'effujjo eby'obubbi tebibeeramu, era eyeetegese okuba nti naleeta effujjo mu kivulu kino. Tukusaba teweetantala kuleeta ffujjo, oba olina ekigenda kyakubba, tukusaba teweenyigira mu bantu bano. Emmotoka ezikwata abantu zijja bba weeziri nga n'abasirikale abalawo n'abali mu ngoye eza bulijjo n'abatali mu ngoye za poliisi bajja bbeera we bali okulaba nti nno tuyita mu lunaku bulungi. Tulina mwena mukimanyi nti tulina issue ya COVID-19, era nga tukwatagana n'abategesi nga omukulembeze bwe yalagira nti abantu bajja basuubira okugoberera ebiragiro ebimu ebya COVID-19 omuli okunaaba engalo ne sanitizer, bwe kiba kisobose mwambale masiki. Tuba tugenda bbeera mu kifo kya lukale, era tuba tukuutira abo bonna abanaaba bayingira okubeera nga bambadde akakuuko tunyumire bulungi, ate tutuva mu kivulu ne tufuna ebirwadde kuba mwawulira adresi y'omukulembeze yasembayo. So n'olwekyo ffe nga poliisi tuli beetegefu, tuzze okulaba oba abategesi nabo beetegefu okulaba nti nno bakuuma Abannayuganda mu kivulo kino kibategese summit eno. Ffe nga abategesi eno tetugenda kuba fireworks, kubanga fireworks tulina okusaba end of the year. Ekigenda okubeera kuno eri motor show. Tugenda kubaleetera emmotoka ezikyasinza okuba ez'ebbeeyi n'okubalaga obulamu bw'Abasama engeri gye beeyagalamu. Ssanyu erigenda okubeerawo n'abayimbi abapya abagenda okuva mu nsi ez'enjawulo ate nga Bannayuganda. Kyekigenda okubaawo ekyenjawulo eky'amaanyi, mpozi ne siteegi yaffe ejja kuba ya njawulo nnyo ku siteegi embadde mujja mulaba. Okulambulirimuko ku bayimbi abagenda okulembera mu kintu kino. Abayimbi abagenda okubeera ku sheeno tuyinamu Gravity, ne tubeeramu Vailota, ne tubeeramu ne Dax Vibes, ne tubeeramu Jasmine, Lydia Jasmine, ne wabeerawo Aganaga, Junior Mukaabya, era nga bwe mulaba kiyimiridde wano be bangi, era n'abalala abapya abavudde mu nsi ez'ebweru abatasobodde genda ku posta. Twayagadde okujja okubeerako ne bannaffe abali wano ku loko, naye nga bali international. Mwe bali bangi ababala ku social media mbadde mujja mubalaba, era tulinawo n'omukulu Prince huyo atudde awo aba ya Prince Jacks legendary, naye agambye tasobola kusubwa kivulu kino yadde tali ku posta, naye nga abasinga abatali ku posta be bangi. Era bwe tuba tuvudde wano tugenda kukkirira e Masaka nga 31 December abaagala fireworks temugenda ozisanga ez'amaanyi. Naye for now tuzze mu Central okuintroducinga ekivulu kyaffe kino naddala abantu bankuba kyeri. Era nga bannaffe bwe tutayinza balekerera, tulinawo ab'emitwalo 2, VIP mitwalo 10, VVP mitwalo 2, ne tubeerawo n'emmeeza gye bayita table ya millions 3. Era omuntu agenda okukulira Abasama b'e Uganda wano naddala bakolera wano e Uganda be tumanyi, Mwami Lwasa ye yaguzedde emmeeza ye, era n'akakasa abantu abagagga banne mujje mulabe ku bagagga abalala naddala abali mu motor show. Abantu bawulira ekigambo Musama baba basuubira ku Mansa. Embeera egenda kubeera etya ne sampling yandibadde ebeerawo saa zino embeera bano bagiraba mu kamera? Nze omulimu gwange gwe nnakoze gwa kubaleetera Basama. Gwe mulimu gwange gwe nnakoze ogw'amaanyi ennyo okubaleeta era ne mbakuŋŋaanya, era bo bennyini beetegese dda okutandika okumansa, okutandika ssaawa 4 Okulwokutaano bo bagenda kutandika okuwa ku bantu kati saa zino aliwo ye Prince ng'okwasiza omulimu. Essaawa zino
Prince yazzenga muyimbi naye n'omusama aba musama ayinza okukolawo enjawulo ayinza okukolawo enjawulo naye nga Uncle Prince bagambye mwabagenda ajja atule wano bagambye bagenda okeeka Prince jangu tuleko ko wano Pampta Prince Juxi, legendary, mtawani wa Lord Fred Sebata, ali matendo, by then in China Dreads, na ikati mpangalira South Africa, era mukuru maka yomu kwa kama banki, eje mpangalira. This time chine chintu chanjawulo, sibe bali abasama abasitulesa wo mbera jacketi, mbera ma jacketi, ne chino chuvulu chaffe kyabasama atenga kyakusondera bannaffe abamu ababeera mu nsi endala nga balemererwa okudda balemererwa okujja. This time twagala kikola nga kyanjawulo kibeere nekibeera successful kibeere nga kibeerawo buli mwaka. Ye mbeera eyo omukulu Maka gye yateekawo tusalawo okuteekamu tiketi tujje tuyimbire ewaka tuyimbire bannaffe. Naye embeera eyo okumaasa ejja kubeerawo kuba abakulu bano baali bagiganye erina embeera gyeteekawo nga ekyankalanya ekibuga era ejja kubeerawo mu tayimu yaayo entuufu kubanga akoko kaba kazannyo ng'omuzannyo gwaffe okumaasa kiriya tukyetegeka nga ate ne bwe tusaba n'abakulu bano batukkirize tumaase mu ngeri yaffe gye tuwulira gye tufiiringa. Tukweyanze Sebo Director nawe tukwebaziza. Amanya gange nze Jordan K, manager. Nga tuli wano ku security meeting ya Summer Festival. Kubategeeza nti okubalaga nti security egenda kubeera mu nteeko ekimu kiri mu nteeko. Ekivulu kyengedde lunaku lwa Friday osancha this week. Tulina kubeera wano security eriredde, tulina Uganda Police, tulina Uber security, ogamba tugenda kubeera na byokwerinda nga tugenda kubeera n'ebyokwerinda nga abantu bangi nnyo. So mujje mwenna tugenda kubeera mu ssanyu, tugenda kutandika misana kubanga eno festival tugenda kutandika misana ate tumala kiro. Mwebale nnyo, mwebale ddala.